Tweyanziza nnyo abalabi baffe n'abawuliriza baffe aba Spotted News era nate tuli wano ndi wamu ne muganda wange era nja kutwala omukisa okumuwa okadde era n'akaaganya yeyanjule eri abantu baffe naye okusooka amannya agange era nga host w'olwaleero oba omuweerezaawo Kibuuka Francis musomesa. Nsaba abawuliriza baffe n'abalabi baffe abatwegesa amaaso ensonga zino nga bwe tuzireeta gye muli tuzitunule tuzikubemu ttooki ffenna tusobole okulaba nga tuzimba eggwanga lyaffe n'ebyo byonna byonna ebyetaagisa okwogerako n'obumulumulu obwetaaga okuttaanya tube nga byonna byonna tubitambuliza wamu. Ndi ne muganda waffe leero gwe tukyazizza mu studio zaffe eziri wansi w'ekituyita Natural Canopy. Muganda wange Precious Sebo weyanjuleko eri abalabi baffe era abatuwuliriza. Weebale nnyo olw'akakisa kano. Nze ahimbisibwe Gracious Mugabi wadde nga mpise Precious. Yenze akiikirira abavubuka ku forum gye bayita Municipal Development Forum ey'Entebbe, ate nze akulira akakiiko ak'ebyobutonde ku forum eyo. Nziramu okwebaza omukisa gwe mumpadde gwe mulundi gwange okulabikira ku forum yammwe eno era nsuubira nti okulabika kwange wano kujja kubaako amakulu gwe kagatta eri Entebbe Municipality, Greater Entebbe n'ensi yaffe Uganda. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omugenyi waffe yeeyanjudde nabadde nsobezamu naye amannya asobodde ogatuwa mu bujjuvu. Tweyanziza nnyo omugenyi waffe olwaleero. Tulina ensonga enkulu ez'okwogerako ezibadde mu wiiki naye katutandike n'ensonga y'ekibira ekyobutonde kye tuyita ekyekitubulu. Ffe ng'abakulidde mu Ntebbe tumanyi awo ekibira ekyo kigenda bagiyitanga mu luzungu extension ya Botanical Gardens. Ekibira kati ekiro kye twogerako kiringa mu hectares 8 zeyiika ezikunukiriza mu 2 nga kitambulira ku nkingizi z'ennyanja Nalubaale era ne kisalamu ne kigenda paka ekitubulu ngadda mu Ttanda. Ekibira kino kirimu ekibira kya butonde tekyasimbibwa busimbibwa, kirimu ebisolo, ebiwuka, ebinyonyi n'ebintu ebyenjawulo. Naye mabega waliyo omwalo n'ebifo ebisanyukirwamu ebiwundiddwa obulungi mu kitundu ekyo nga tebikosa butonde. Abamu ku ffe tukuze nga tulabawo n'enkima ng'eza Nakabugo, Engeye, ne tulabamu ne ku Ngabi n'ebintu ebirala ebiwojjolo ebirungi n'ebirala ebyobutonde ate ng'era kirabisa bulungi olubalama lw'ennyanja Nalubaale mu kitundu ekyo. Kaakati ekibira ekyo muganda wange nga ggwe ali mu nsonga z'ebyobutonde nkusaba onnyonnyole abalabi n'abawuliriza baffe awo kitegeera otya kubanga nze ng'abadde mu Ntebbe nina kyekimanyiiko akatonotono naye ggwe okitegeera otya era n'eri obutonde bw'ekitundu kyaffe eky'Entebbe wamu n'ennyanja Nalubaale n'eggwanga lyonna n'ensi yonna. Weebale nnyo olw'omukisa guno ekyekibira era maybe permit me to make a few corrections. Kyasimbibwa bantu mu 1994. It is a man-made forest. Era kimazeewo in that regard ndowooza emyaka 31 egyo emisizi gy'olaba n'egyo emito emirungi gyasimbibwa ng'abamu ku ffe tuli mu kuzaalibwa oba nga tetunnazaalibwa. Nkimanyi ng'ekibira kyokka kye tusigazizza ekiyimiriddewo mu Greater Entebbe si Entebbe Municipality. Originally okunoonyereza kwange kundaga nti byalinga bibira 3 era gwe engeri gy'osawundinzeemu nti olabika Ntebbe ogimanyi okunsingako omanye ekibira ky'Eggunda n'ekibira ky'Ekyewaga sayidi zeeyo e Kasenyi. Ekibira ky'Eggunda mu mwaka gwa 2023 amawulire ge twasemba okulaba mu lupapulo olumu olw'amaanyi mu ggwanga
kyali kijjudde ebyapa nga n'ebimu byaba ministers besigenda kwatuukiriza mannya naye abaabisoma nkakasa babimanyi. Olwaleero bw'okigendako kiriko farms ezikuumibwa heavily guarded farms ez'embuzi n'ez'ente. What does that imply? Nti ekyo kyo kyatwalibwa. Twasemba tuwulira program eya okuzimbawo National Technological Center emyaka nga 8 emabega. Ngera eyo program yali ekulembeddwamu nnyo abavubuka, obukulembeze bw'abavubuka obw'oku district ya Wakiso. Naye bwe bajja okutekinga ground balabe nti ekirooto ekyo nakyo kituukirizibwa. It was an idea of State House according to what I read in the news. Basanga nga abantu ababasingako ku maanyi bakubawo ebyapa ngera tebali willing kuteekawo mbeera esobola okukkirizisa abavubuka okuleeta investor bazimbirewo National Technological Center oba center y'eggwanga ey'ebyuma bikalimagezi kwe banatendekeranga abavubuka obuyiiya innovation n'ebirala. Ekibira kyewaga ekyekasenyi ndowooza omwaka guno nga gutandika twalabayo omu ku bakulembeze mu ggwanga muno ab'amaanyi naddala mu layini y'obutonde Profesa Balibase Kabukenya era yaliko omumyuka wa pulezidenti w'ensi yaffe ng'agezaako okubaako byazza obujja. Naye ndowooza nti bw'aba yali muntu alinga eyaggwawo ng'amatu baagajjawo ennyindo, omutwe, enviiri n'engalo tekuli. Naye tekitulemesa kusiima efforts nti akatono akaliwo alwanye nnyo okulaba nti personally akasevinga. Naye ekibira ekisigaddewo bw'oba wakwogera ku kibira mu Greater Entebbe ne mu Ntebbe municipality, ekibira tusigazza kimu kisangibwa ku Katabi Kitubulu, kitandikira wansi ku mwalo gw'Egguda ne kitambula ne kigenda ku booda yaffe ya Ntebbe municipality ne Katabi Town Council awo nga mu Ttanda. Era nze omu ku balowooza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu ng'ategeera okumanya nti ekibira tekigasa gwe wekka nga bwe kyagasa ab'emyaka gy'ekyenda ng'abamu ku ffe tuzaalibwa, kati kitugasiza nga tukuze era y'engeri gye kigenda okugasa ffe nga tuvuddewo nga waliwo abaana baffe. Mpozi era weebale nnyo so weebalire ddala ennyinnyonnyola omugenyi waffe gy'annyonnyola abaasoma olunabuddu waliwo kye tuyita sustainable development nti tukozese ebyo ebiriwo naye nga mu kubikozesa tukuuma okulaba nti omulembe ogulijja nagwo gusangawo kye gusangawo ate ne gwongerako bwongezi. Ebibira ebyo muganda wange byayogeddeko Kyewaga mu Nkumba n'ebitundu ebirala. Nze nzennyini nga ndi mwana muto nabizannyiramu era mbitegeera bulungi era nnumwa okulaba nga ebibira ebyo bisaanyiziddwa era nga biri mu kusaanyizibwawo. Naye era muganda waffe nga gwe ali ku kakiiko akalwanirira obutonde mu kitundu ky'Entebbe, Greater Ntebbe, nkakasa y'Entebbe sub-district otunulira Ntebbe municipality yokka, naye kati olwaleero amaanyi tugatadde awo. Bw'olaba abantu baani b'olaba abeesomye okusaanyaawo ekibira ekyo era balina nsonga ki lwaki baagala nnyo okukisaanyaawo? Kati muganda wange nja kusaba onzikirize nkutwale mu background ya Kitubulu Forest n'abazze baagala ogisaanyaawo. Luno olutalo lwa 5 era singa ku lw'ekisa kya Mukama ng'obukulembeze bwa Ntebbe, bannantebbe n'abalumirirwa obutonde nga bwe twabalabye bajja okuva n'ekyotera n'eryantonde bonna bazze okulaba nti tutaasa ekibira ekyo. Singa tubeera successful gujja kuba mulundi gwa 5 nga tukijja ekibira tukijja mu ngalo z'ababbi oba abalabe b'obutonde. Kakati kansaba okuli ekimuli bwe tutunuulira mu byafaayo nga tutunidde omukutu gwa Wikipedia mu engeri gye bawandiika ku kitundu ekyo batulaga nti
gavumenti enkuumi oba ey'abakoloni oba abafuzi b'amatwale mu 1932 yakiteeka ne mu buwandiike neetegeeza nti ekyo kyekimu ku bibira ebyalo ebyali birina okukuumibwa obutiribiri olw'okulaba nti tukuuma obulungi bw'ennyanja kuba kiyambako mu kusengejja amazzi agakulukuta agayingira, okusengejja amazzi ku lubalama, empewo n'obulungi bw'ekitundu n'okukuuma ensolo ebibuuka ng'ebiwojjolo ebirina ebyenjawulo. Kaakati bwe kiba nga bali balengera ne balaba nti kyetaagisa okubawo ate abaliwo kaakati nga baagala okusaanyaawo balina kigendererwa ki okulaba nti bo baagala baggyewo ekyo ate kirina okuyamba obutonde n'abantu aba bulijjo mu bulamu bwabwe. Kati to be a bit detailed, ekibira ekyo byonna ebiriwo bitulaga nti mu kugabibwa nga kiweebwa mu China owa Tiantian Group of Companies, Omukulu Zhang waliwo advice eya minisita omubeezi owa investment and privatization omukyala Evelyn Anite eyagamba mukama waffe omukulembeze w'eggwanga nti oli ayina investment plan ennungi gy'asuubira eyinza okucreatingawo emirimu n'okuyamba eggwanga naye ng'ettaka baali banoonya ettaka eriri mu luzungu batera kiyita strategic. N'amugamba waliwo ekibira tewali kibira, waliwo ettaka chunk of land esangibwa ekitubulu mu Ntebe municipality. Ffe position yaffe si yakuwakanya nkulaakulana, yakugamba minisita Evelyn Anite nti mukama waffe wamumisleadinga. Tewamugamba nti bwe wamulaga ettaka it is a highly protected and treasured forest reserve. That is our position. Ekyokubiri, pulaani originally NFA ye custodian even today ow'ekibira ekyo. Entebe nga municipal council ebeera stakeholder, nga bwendi stakeholder nga bw'oli stakeholder, n'atulaba bw'ali stakeholder. A National Forestry Authority eraga yagaba license eri eco-friendly. Ojja kunyamba okubitaputa mu lulimi. Balina ebigambo byabwe byebakozesa bwe babasaanyawo obutonde bwaffe. Ebigambo bya luzungu, eco-friendly, sustainable development, ebyo. Kati ekyasinga otumalako enviiri kwe kusanga nga eco-friendly activity mulimu mall, shopping mall, mulimu hotel eya 5 star, mulimu ne conference center. Mukama wange gwankyaziza ebyo ebintu biri eco-friendly. Mu njogera y'obutonde nga tutunulya ebyobutonde tebiri, kubanga bwe tugamba okubeera eco-friendly twagala tutunuulira ekyo ekitaakyuse embeera ya butonde era ne tusigala nga kuba bw'onaateekawo ebintu nga wooteeri n'ebifaanana ebyo nga bw'obinnyonnyodde kitegeeza ebisolo, ebinyonyi, ebirala ebibuka, ebiwojjolo tebijja kuba na environment webibeera. N'ekirala ogenda kutema n'okusaanyaawo emiti mingi okusobola okulaba nti facilities ezo oba ebizimbe ebyo ebinene okuli ne zi parking lots ng'obiteekawo. Kitegeeza ku hectares ekinaala ze twogerako tuyinza okwesala tetusigazaawo yadde. Kubanga baali bamuwadde eka 150. Kati ku eka 150 wadde nga mu kunnyonnyolako ziyinza okuba nga yintoto ziri 217, naye from what I know and when we go there you have an opportunity okukyalira ekibira ekyo, you will realize there is a very good part of the forest which was encroached. Ne NFA ku maapu yayo negimakinga yellow nti awo awantu wali encroached, waliwo amaka, waliwo ne za apartment ne bagamba katufokasinge mu kusavinga kino ekikola ekisigaddewo. Ekyasinze otumala enviiri ku mutwe abantu bayencroachinga ku kibira nga NFA weeri. It is an organization under government
funded by government, bafuna n'emisaala. Baavaayo nga apartment zisituse zirimu n'abantu, awo ne beesonyiwawo. N'akatono ke tulwaniridde fe abatuuze kasigale nga weekali. Bawulira nakonga eri bo ako kaddiiru akayinza okufuna, era ne bagaba license, bino ne bigenda mu maaso ebya mall. Of course we believe they have more information than we do. They are in touch with the investor more than we do. Ffe ne tukizuula ku last hour. Of course NFA nga bulijjo ejja kuvaayo erina ebigambo ebyo by'oluzungu byekozesa n'okwegaana eyanguwa okwegaana. Egamba faa twakiriyalinga ecologies, tetwakiriyalinga mall. Nenga initially it is hard to convince any Ugandan nti baba tebakikola ki, baba tebakimanyi. Naye ndowooza nsaba onzikirize ngendeko mu atulaba ayinza okwebuuza naye kati gw'oyogera ekyo ekibira kituyamba ki? Era nange wembadde nzijaawo kubanga bwe kiba nga bakkiriza bali abaali basaanyizaawo ne bagenda mu maaso n'enkulaakulana yaabwe, kaakati nga ne kano akasigaddewo bakaagala, lwaki ggwe waalivuddeyo n'ogamba nti nze n'abalwanirira obutonde tufunze ekyonga kino kirina okusigalawo? Kitegeeza twagala tumanyi emigaso gy'ekibira eri obutonde eri naffe abantu n'enkulaakulana y'eggwanga. Sebo tutangaazeemu awo. Ekibira kirina emigaso miyitirivu nnyo gye sirowooza nti tusobola n'okufuna obudde okunnyonnyola. Ogusooka gwa kusengejja mpewo nze naawe gye tussa. Neno interview ndaba tugikoledde mu kibira. We guli kubanga twali tulina okugyayo ekifaananyi ekituufu. The environment to me is actually more comfortable than taking me to an expensive hotel for an interview. Yes. Esengejja omuka gwe tussa etaasa human beings oba communities from coming into direct contact n'amazzi. Ngamba ekibira ky'ekitubulu specifically kuba kiri in direct touch with water. Ekyokubiri, abantu abawangaliddeko entebe okunsingako nga ggwe mukimanyi nti ennyanja yaleezibyeko amazzi naye nga kyava ku human activities, fe abantu balamu emirimu gye tukolera ku butonde nga tetubuwadde kitiibwa, akaseera bwe katuuka ne bureactinga nga human beings have no solution apart from waiting for nature to take its course. Ekyo ekibira singa kisaanyizibwawo, ebyalo bino wammanga, Manyago 1, Manyago 2, Katabi, Kitubulu ne Zinnamate bagenda kirozaako, bagenda kuloza ku busungu bwa Katonda. Amazzi gajja kuba tegayina we gakyekwata, gajjako Lake Victoria ejja kuba erina kutulumba eri. Omuntu omutegeevu amanya nti amazzi bwe ganaatuuka e Manyago kitegeeza naawe wa post office toli safe. Owa Bugonga effect ogenda gikola ki? Ogenda gifiiringa. N'ow'Ekitinda, Nkumba, Ekitinda Kasenyi wonna. Then omugaso omulala gwe ndowooza buli muntu kale n'atamanyi nnyo bya butonde gwayinza okulaba, it is the beauty. Nti buli lwoba oyingira eggwanga ng'ova ku airport y'Entebbe oba ng'ova ku kyalo kyo mu Ntebbe muno ofuluma Entebbe, bw'otuuka awo Katabi ku bitaala mu maaso awo n'okubawo amaaso waliwo ekintu ekirabika obulungi, oba budde bwa musana oba budde bwa kuba wabeera green. That beauty should bother everybody. And nsaba abali eyo mutandika okwebuuza ebibuuzo, lwaki abalambuzi bava mu America, mu France, mu Venezuela, South Africa, Nigeria ne baga ku airport y'Entebbe ne balinnya ebimotoka bya tourism okubatwala e Bwindi? Omanyi ekiri e Bwindi? Kimanyi nti waliyo izo tuyita gorillas, sijja kuziyita mazike naye nga gorillas ezitamala gasangibwasangibwa buli wamu walala mu nsi. They only survive in tropical rain forests. Ffe n'obutono bwe tuyinawo bwe tuli okugezaako okubaako we tusuumuusa bubeeko we butuuka, muwulira bu eka 150 bubaluma, awo mwandireese bbulooka n'agulawo n'atwalawo, which I consider very very unfortunate. Abalambuzi bava eri ssente bazitwala Bwindi naye nga balandinga Ntebbe naye nga bakoze ne booking zaabwe bamakinga sure nti bali Ntebbe because it's a very strategic area. Ebitonotono ebisikiriza abalambuzi oba ebyandi basikiriza bye tulina
ffe nga bannansi tetubi treasuringa. Ekyokusatu si kyakubiri, kino nkitwala eri bakama baffe specifically NEMA ne National Forestry Authority. Temuva mu nkiiko za Bulaaya na za Asia na za Africa ku mutendera gw'ensi yonna nga musinga kugendayo nga musasuddwa buwanana obw'ensimbi z'omuwi w'omusolo to international climate change conferences. Nga buli lwe mugenda eyo as a country mutukomitinga as a country ku treaties ez'enjawulo ez'obutonde. Naye bwe mudde ewaka mu backyard yaffe ebikolwa byammwe bannema ne National Forestry Authority, they are ironical. You preach God and go to a shrine. At an international level, they speak gold and wine about environmental protection, tree planting, preaching and fighting against sand mining in lakes, protecting our rivers jealously, guarding against our natural and artificial forests jealously. But back home, we are a totally different. The approach is totally different. We are doing totally the opposite. Tusanyawo bibira. Twabadde mu kibira ky'ekitubulu. Njagala kusooka kwebaza Entebbe Municipal Council era nange wentuula nti obukulembeze bwa council bwonna okuva ku byobufuzi paka ku technical twabulabye. Obukulembeze bwa division A twabulabye. Nalabyeyo Madam Chairperson Scholastica ne bakansala be ne batekiniko be. Nalabyeyo Mwami Richard Sechondo oweeri owabbi ng'azze ne ttiimu okuva ekigungu ne bakansala be okulaba nti ekibira tukikola ki tukizzaawo. Nalabye Mwami Fabrice Lulinda ng'azze okulaba nti ekibira kino kitaasibwa. Nalabye muganda wange Mutebi Michael Kabwama ng'avuddeyo okulaba nti ekibira kino kitaasibwa. Nalabye omwami Honorable Shaka Stephen ng'azze n'omubaka waffe wa Parliament atukiikirira leero Kakembe Michael Mbwatekamwa yavuddeyo n'abakulembeze besigenda kumenya. Nalabye mpozi on a special note, I wish to extend my very, very great thanks to the Afande Hassan Kasinje, retired AIGP. Yatuteereddewo omugongo and the message was very clear. Okulaba nti era yagambye nti baba akulira mu ntebe tebalina, they can't even imagine that you can wake up one morning oleete machine nti eje emiti ogikola ki ogitema. So n'abantu abazze nga bava mu layini y'ebyobufuzi n'abatali ba byabufuzi ne ba students abankomba university waya badde environment club simanyi ne mwatuyisiza bulungi okuvaayo. At least the message was very clear and strong. Okulaga omuchina yagala okutwala ekibira kyaffe nti ekintu ky'oli musigwa kisooseemu tuludde tukyakirwanirira tetuyina na ssuubi nti okwagala kwaffe okw'okulwanirira ekibira ekyo kugendako mu lunaku lwaleero, era nti twabadde tukusindika n'obubaka nti si Ntebe yokka n'ekibira ekisangibwa Ennonve, ebisangibwa Eggulu, ekisangibwa Erakaayi, Ebushenyi, Mbalala, Zombo, ebyo ebibira byonna abawangaalira eyo buvunaanyizibwa bwammwe naffe okulaba nti buli lunaku mu bikolwa byaffe mu birowoozo ne mu bigambo tukuuma obutonde obwo. Naye most importantly, NEMA, you have let Ugandans down with your National Forestry Authority. Tewali ddiiro egenda mu maaso ng'esaanyawo obutonde gy'ogenda kunoonyereza nga ebyo ebitongole ebibiri emabega tebigiinaamu invisible hand. Lwakuba nti kasita bituuka mu mawulire banguwa kuvaayo kwefuula ne bagamba atawo ne badda ku sayidi y'abaki, because there are questions they cannot answer. Your primary mandate is to guard against environmental degradation. Actually, to even add on what you found, kyewayise sustainable development mu Luzungu, sustainable development is the development that caters for the current generation
while putting into considerations aspirations, dreams and well-being of the future generation. Wow. No, it is sustainable. Yes. Bakama baffe mu NEMA ne NFA. Molo mu kibira ky'ekitubuli, is it sustainable development? Kakati era awo kubanga bwe tutunula ensonga ze teziringa ezedda. Ennaku zino tusobola n'okukozesa drones. Obutambulira mu bbanga unmanned aerial vehicles. Ne tukola kye tuyita okukola obukesse okulaba ebibira byaffe biri bitya oba wali bikozesebwa bitya bitambula bitya. Nkakasa nti NEMA ne NFA basobola ne tebazze mu buntu basobola okukozesa drone ne bakola monitoring ku kibira ekyo ne balaba ekitambula wabanga waliwo akikutteko baba basobola okujja mu budde. Naye kati wano balinga abakulaga nti babadde tebamanyi kigenda mu maaso. N'ekirala Uganda nga Muganda nga mugenyi waffe bwayogedde tunulira nga United Nations Framework Convention on Climate Change, ne tutunulira Ramsar Agreement eyakolebwa Iran, ne tutunulira enkiiko ezaali e Cancun e Mexico, ne tutunulira Paris Climate Agreement etannaba na kuweza myaka 9 erina fresh Doha, then ne tutunulira zino agreements ezikoleddwa Sendai, ezikoleddwa Kyoto nga ziri fresh, ne tutunulira summit zonna ezibaddewo ebiwandiiko ebivuddeyo nga Uganda yemu kuzitaddeko omukono ne tujja tukola n'amateeka wano nga mu 1995 ne tufuna NEMA nejja nga tuyita mu National Environment Act n'abalala. Naye ddala bwe tubanga tugenderera okukuuma obutonde, lwaki akatono ako ke tulina mu bitundu nga bino ebyantebe amaaso g'eggwanga lwaki tukasaanyaawo? So mugenyi waffe nange nga nyongera ku nsonga yo, nsaba otubuulire era otubuulire tusobola kukozesa tutya ekibira kino okutugasa ffe ng'abantu, okugasa obutonde ng'ekibira kyaffe tekivuddeewo. Era nkusaba oyongereko ettaffaali ng'okubiriza abantu okulwanirira ekibira kyaffe kino obutasaanyizibwawo. Kati mu kusooka ongambye tusobola tutya okukozesa ekibira kino okutugasa ffe ng'abantu n'eggwanga awamu? Kati mu kutegeera okwange ekyekibira mu njogera ennyangu kye kitubanja, sifa abakibanja on a daily basis for decades, kituyambye. Buvunaanyizibwa bwaffe olwaleero okulaba nti tulwana nti ekyo ekintu kye mutunuulira ng'ekirungi olwaleero kisigalawo. Naye n'ekirala bannansi naddala nsinga nnyo kubira nze mulanga bavubuka nti singa obeeramu endowooza ey'ekigega nti ye wakisaanawo kisaanewo binkwatirako wa, singa abakulembeze be twalina mu Uganda mu myaka gya 1913 nga Uganda efuulibwa British Protectorate 1899 when Uganda was being declared a British Protectorate, if the British, who did not have any relationship with us, found it necessary to have green environment protected jealously, what of you, a black man who sleeps in Entebbe, sleeps in Kampala, sleeps in Wakiso? Kino ekintu kikukwatako nnyo. Ensi yo okujaagala waliwo obuntu obutonotono bw'oba olina okukola. Singa abaatusookawo n'abaali wano 70s, 60s, 40s, 80s, 90s n'emyaka gya 2000, singa abakulembeze abaaliwo baali baze kukutula ddiiro, naffe ekibira tetwandikikoze eki? Tetwandisanze. Era kitukakatako, it is a responsibility of every right-thinking Ugandan to fight and look at that person who wants to degrade a forest, who is promoting sand mining, okumulaba ng'omulabe w'eggwanga n'omulabe w'obutonde. Kuba n'abaatusookawo baabireka. Eno greed ey'omulembe gwaffe guno 21st century, omulembe ogwaffe guno
omululu gwe tufunye ku bintu by'ensi singa tegubeera temude oba ne tufuna okubuulirirwa okwenjawulo ne Mwoyo Mutukuvu n'atukkako abaana baffe bajja kusanga nga mu nsi eno tewali kiriwo ate si Kitubulu Forest singa tugireka n'egenda tujja kukeera ku makyanga golf course e Kampala bagikubyeko ekyapa naye egendako Molo. Things you consider very impossible are going to be made very possible. We should all do everything it takes. Nga gwe omu ku bantu abaliwo okwagala okulwanirira obutonde mu kitundu kyaffe eky'Entebbe, twagala oyongera okututangaaza lwaki abantu balina omululu tuyinza oguyita omululu omungi okulaba nti ekibira ekyo kisaanyizibwawo, balina nsonga ki? Era tukusaba ensonga eyo ogitunuze ku bugazi bw'ensonga y'okusaanyawo ebibira mu bitundu ebirala eby'enjawulo nga bwe tulaba ekyampigi Kaabasanda, bwe tulaba kati ne Mabira naye alimu amalibu emiwaatwa mingi n'ebibira ebirala. Lwaki olowooza waliwo omululu gw'okusaanyaawo ebibira? Nze ndowooza generational decay, ebintu okwagala nnyo ebintu by'edduniya, obutalowooza ku mulembe gw'abaana b'ozadde oba b'ogenda okuzaala naki kye balisanga bye bivuddeko bino byonna byonna. Tweyanziza nnyo tweyanzege gw'olowooza bwe tuba tutunira okulaba nti tutasayiika zino ebibiri n'okusoba ezaala kusaanyizibwawo, bw'otunula mu kitundu kino ekya Kampala Metropolitan n'ogattako Mpigi n'ogattako Buvuma n'ogattako Bugerere oba Kayunga, gw'osuubira rate ki ebibira kwe bisaanyiziddwawo bw'obanga osobola okukitunyonyola tukitegeere n'eggwanga likitegeere? Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Septemba 2024 nafuna ku mukisa nga nziramu ekibuuzo kyo okuyitibwa His Excellency Professor Gilbert Bukenya ng'azzaawo ekibira ky'Ennonve abantu kye baali era bamaliridde okusaanyaawo. Ennonve kisangibwa kisangibwa Kakiri, era kiri mu Wakiso muno. Naye mu speech ya mwami Stewart Manyiraguha, the director for National Forestry Authority, yatugamba nti kogo omukolo nzijukira bulungi, yatugamba nti mu Wakiso mu district ey'Empigi, ey'Emukono, Butambala ne Wakiso ettaka ly'ebibira lyaliko ebyapa 703 eby'abantu sekino. Of course, illegal land titles, you cannot have a land title on forestry land. So if you hear of a land title, manya nti ekyo kiba tosobola kuba na kyapa ku ttaka ly'ekibira. Naye mu ebyo yatugamba nti ebyapa 609 bagenda mu lands ne babiconfirming nti biri genuine. Nga byafunibwa ku ttaka eryo nga gavumenti mu bufunze nga system zonna ezirina okukozesebwa okufuluma ebyapa zikozeseddwa. Tuyinza kukiyita tutya buli bwanguzi oba butaagala ggwanga? Butaagala ggwanga and high level of corruption. Nti ebyapa ebyo ebituufu kitegeeza nti LC1 yakuwa ebbaluwa, baneighbor bakusayiningira, Area Land Committee yakuwa ebbaluwa, Municipal Council, Town Council, City Council, byonna sub county bakuwaki, ne district ne kuprocessing ekyapa. Mu bufunze, this is an illegality that went through normal procedures by government ez'okwakwayalinga ekyapa. Nti ekikolebwa si kituufu naye okozeseza emitendera gyennyini egya gavumenti okufuna ki? Ebyapa ebitonotono kusinziira ku details zino ndowooza ebyapa nga 9
bye byokka ebitudde ku ttaka ly'ekibira naye nga tebayita mu makubo matuufu. What does this mean? Responsible environment protection agencies like NEMA and NFA are typically government owned institutions. Who issues out the land titles? It is the Ministry of Lands. In Wakiso specifically, it's EMZO. If there is enough evidence that this is forestry land, why would we even lament? Cancel these land titles. Kakate EMZO sebo otegeeza ki ku lw'abalabi baffe n'abawuliriza baffe? Bw'otuuka e Wakiso ng'osabumiitinze empapula zo zonna ng'osaba ekyapa kyo ng'omuntu, kasita bamala okuyitamu mu how do I call it, bamala okuyita mu mpapula zo ne bafuna obukakafu nti ntuufu zituukiridde, waliwo gy'osindikibwa okulaba nti ekipapula kyo kikola ki, ekyapa kifuluma. Eyo gye bakusindika ng'ekyapa kifuluma gye bayita EMZO. Wakiso district tefulumya kyapa, erina weekusindika naye erina final authority nti gyekusindise it is possible emisere gyo n'oba ogikoze kasita ebanga ekkiriza. Kati ebyapa bino bwe biba byafuluma ku ttaka ly'ekibira mubakoledde ki? Siwulirangayo mukulu yawandiika minati nti ali kitalya lwa kufulumya minati ku ttaka ly'ekibira. So literally nammwe mulwanirira oluusi obutonde naye ng'okulwanirira kwammwe kukoma nnyo ku mimwa ne ku mikolo ne ku speech ezo ez'amaanyi ze mufuna ku international conferences, but back home ebyokukola byangu mubimanyi naye for purposes of greed mwefuula abatakimanyi ne muvaayo okwekangabiriza nga waliwo ebikoze eki, waliwo ebiganye, waliwo b'omanyi ebyapa ebyo kwayogedde ku kyokusazaamu ebyapa, waliwo b'omanyi era ng'osobola ensonga eyo okugikkaatiriza n'ogaa nti bano bannaye bano balina ebyapa ku kibira kyaffe naye tusaba bekikwatako ebyapa ebyo bisazibwemu. Ebyapa ebimu ebiri ku kibira bya bukookolo nti ekyapa okiraba, for example waliwo ekyapa kya I think 97 acres nga kiri mu manya ga kampani gye bayita Triple Sound, naye nga kintu kiri awo kyambadde kakookolo naye nga kyapa ng'omuntu tomumanyi ne boogezaako munoonyereza ennyo mu URSB, details ziri very scanty, but I want to believe ebyo ebimu ku byapa ebifu nti luno olutalo bwe luba luwedde waliwo ebyapa ebifu bye tusaba bakama baffe muddemu mutukulembere mu kulwanyisa. Waliwo ekyapa ky'omwami omugagga Megan Scanda wa Mega Industries. Tuli mu kulwana era kyensaba okulabula, tuli mu kulwana n'Omuchina aveewo era tukozesa eddoboozi lyerimu. Nsaba Katonda bannaffe bonna abali mu lutalo luno tubenga ekigendererwa kyaffe kiri kimu. Kuba more likely tuyinza okuba tuli mu kugoba Omuchina okuleeta ow'olususu oluddugavu atufaanana okutuuzaawo ekyapa awatono awasigadde. Luno olutalo bwe luba luwedde nsaba bannantebe tuddemu twegatte mu kutegeeza ensi ne NFA nti wano waliwo ebyapa ebiruddewo ate byajjawo mu bukyamu. Yes, sebo. Era tulwana okulaba nti n'ebyo ebyapa bikola ki? Otherwise, by doing away with the Chinese, when we are sure that the land titles here, kitegeeza era tetuli safe. At some point, bino ebyapa bijja kuvaayo era bajja kutema emiti bagisaanyewo mumalirize nga byonna bye mwalwanirira bifudde, amaanyi gamwe gafudde togge. Yes, sebo, tweyanziza nnyo olw'okunnyonnyola okulungi okwo. Abalabi baffe n'abawuliriza bino si byaffe naye wabula si byaffe nga bantu kinoomu oba spotted news.
naye ebigambo byaffe biva mu bagenyi be tuba tukyazizza ng'ate abagenyi abo tetubakyaza nti mulumbe gundi oba mulumbe gundi oba kitongole bwekiti oba kitongole bwekiti naye tufuna ebirowoozo byabwe tusobola okubibatuusaako mwe musobole okufuna okumanya n'okutegeera n'okwesalirawo